Yes, finally Wadenga Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti ayagala Eddy Samsuza nabwe kityo tekiganye Spice Diana kuba nti bakwatagana ne Rema Namakula obolya Rema Namakula X wa Eddy Samsuza era nga balabiddwako ku mukolo nga yes ogumu nga Rema Namakula agezako kuba nti asiba Spice Diana Gomez ekintu ekyabadde ekyetabwe nnyo mpola tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampitantambi Chimso number 1 Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti okola naffe webale kuba nti otambula naffe ekiseera kyonna ate webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga mpakaseera obeere nti osubscribinga yes tutambule mu maaso mpola twagamba nti fano tutuleeta purpose twasala okuba nti tukuleetera amawulire g'osobola okuba nti gwetaaga okuba nti omanya era nga tuwayo mpola tukutuuseeko yes byolina okuba nti omanya and now wabaddewo olutalo lugenda mu maaso wakati wa Spice Diana kogatta ne Rema Namakula era nga olutalo luno lwaviira ddala way back oluvanyuma okuba nti Spice Diana yakwata screenshot za Eddy Kenzo naziraga Rema Namakula nga Eddy we yali agezaako okuba nti amukwana era nga kino kyavaako emiranyo wakati wa Kenzo ne Rema Namakula era nga Spice Diana naye yamaliriza nga yes aziguddemu mpola no olutalo lwagenda mu maaso era nga Rema yasobola okuba nti ava ewa Musuuza oba oliawo ng'agamba nti Musuuza tamuwa budde bumala n'okusala okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ayendeguza kuli kachicha n'abakyala abali mu industry bonna mpola Rema yalabanga ekyobusaavu era yalaba omusajja atalina kitiibwa yadde mpola koko ekisobola okuba nti atambulamu mpola n'asuulawo Eddy Samsuza so n'olwekyo yes mukuba nti amusuulawo Rema yatandika okuba nti adevelopinga obukyayi oba oliawo ku Spice Diana era nga obukyayi bwawe bagenda mu maaso nga bulagibwa mpola Rema bwe yali atukola emikolo gye ebiri okwanjulako okugatta n'embaga ye yayita abayimbi bangi okwali n'omuyimbi eyaswaza abayimbi kuba yagenda ku mukolo nga musiwufu njogera ku John Black omuyimbi eyakamulamu just mu kuyimba ekiseera kitununya yayitibwa ku mukolo wabula Spice Diana ne Lydia Jasmine tebalabibwako ku mukolo ogwo era nga kyatandika okuba nti kireetawo ebigambo bingi era abantu abasinga baali bagamba nti Spice Diana ne Rema yes kogatta ne Lydia Jasmine tebali mu mbeera nnungi era nga amawulire gavayo ne galaga nti Rema oba oliawo ne Spice tebasobola kuba nti bazikwasa era nga mukuba nti tebazikwasa mpola era tiyalabikako era nga mubutalabikako bingi Spice bamubuuza lwaki tewalabise ku mukolo gwa Rema Spice n'agamba nti munnange kirabika okuba nti nabadde sikisanira oba sigwanidde kuba nti mbeera ku mukolo ogwo kwe kusalawo okuba nti yes Rema teyampita era nga ne Lydia Jasmine bamubuuza ku lwaki tewajjumbira mukolo gwa Rema yavayo n'atutegeeza nga mpola nga yes baina obuzibu ne Rema era abantu abasinga obungi bagezaako okuba nti bawola naye ate Rema yasooka na reconcilinga ne Lydia Jasmine last year ku Comedy Store era nga Muhanji agezaako okuba nti abatuuza Rema ne Lydia Jasmine bakwatagana nnyo era nga ennaku zino bekuddako n'akasimu twalaba ne ku birthday nga Rema Namakula avayo awishinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine yes nga mwagaliza amazaalibwa amalungi buno obubaka yabutiisa ku mutembagano gwa Facebook, Twitter, kogatta na Instagram kino kyawunyikiriza abawagizi bangi era nga bigambo by'abantu byagenda mu maaso n'okuba nti bikendezebwa n'okusala lubadde olunaku lwaleero ku mbaga emu ebaddeyo omugaga omwo bayise Rema Namakula kogatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana bonna no baguze Gomez almost ezenkana yes zifaanagana era nga Rema bwe yayitiddwa ku mukolo n'akitegeera nti kuliko ne Spice Diana bambi tyahesitatinze yasobodde mu maaso n'okuba nti agendako era bayimbidde abagenyi wabula Spice Diana Gomez yabadde mutabuseeko omanyi Spice is one of the slay queens be tulina Kampala bambi mukyala tamanyi kwambala bulungi Gomez so n'olwekyo Rema Namakula yamulabye nga Gomez emutabuseeko n'agamba Spice baby jangu wano n'atandika okuba nti amusiba Gomez n'amutereeza Gomez ye bulungi era nga
yes Rema yaterezeza namusiba gomesi namutereza obugato nabwe kitu namukolako ne makeup ekintu ekyalaza omutima era nga Rema yagambye Spice nagamba nze baby sikulinako obuzibu ebyo byonna bibogera nze tebindya gwe oli muganda wange oli mukwano gwange era nkusaba oje nkuyigirize bwe bambala gomesi ngenda kuba nti nkuwa free lessons binono yabigambye nga bali kumbaga ne bagenda ne kumukutu gwa Instagram ne bakola ekintu kyekimo Rema kuyavuddeyo nasaba nasaba Spice Diana okuba nti agendayo ewuwe amuyigirize bwe bambala gomesi bwe bazisiba n'okwekolako makeup n'okulabika obulungi mpola mpola Spice aberenga mukyala w'amaanyi kino kikulaga nti waddenga Spice Diana yali awo Eddy Musuza tujikire nti engambo ziteebereza okuba nti Spice ne Kenzo ennaku zino beetwala speed era nga kitebeza okuba nti Kenzo agenda kuba nti awesa Spice bino nno Rema tebyamulidde jasaze okuba nti bari concerning ne Spice Diana era nga betwogerera omukwano gwa Rema ne Spice Diana gubasuza mukamu gwe bale kuba nti wekumira wano tujja kutuusaako n'ebirala bingi batugamba nti mujja otaba muyekera Rema agenda atulaga machuwa yasooka wali kulira Jasmine kati alese Spice gwe awalanirako Rema nga bakikasera okuba nti nawe otuula ofe ku bizibu ebikwatako because bali bakimaze bampita ntambi kimso